Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna z'embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero nga tuli balamu, ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Bakristo baganda bange, twebaza Omukama bulijjo atuwa ekirabo eky'obulamu. Ate twebaze Omukama atukulembera nga tugenda okukola ate n'atukomyawo nga tuli balamu. Bannaye ekitiibwa n'ettendo tukimuddize. Ntwala omukisa okubebaza mwenna abasoma sappule mu guno omwezi ogwa nnyaffe Biikira Maaliya, nga mu sappule muno Omukama akoleramu ebyamagero bingi, atusumulula bulijjo n'atuwonya ku bikoligo by'omulabe Sitaani. Bangi temumanyi nti sappule kigambo kya Katonda. Sappule kigambo kya Katonda. Bayibuli nnamba eri awo. Is a well summarized Bible of scriptures. Essaala zonna ziva mu byawandiikibwa. Amiina. Era abagoberera akanyomero kaffe ku TikTok, peegi yaffe eya Jesus Our Saviour, oba ku peegi yange kuliko episode zenkola nga nsomesa abantu okusoma sappule, nga ngisimbuliza mu byawandiikibwa, nga njagala abakristu mumanye amazima, amazima gabafuule ab'eddembe, nti sappule really kigambo kya Katonda. Nabwe kityo mwebale kugisoma, mweyongere okugisoma, tukankanye omulabe Sitaani, kubanga Sitaani atya nnyaffe Biikira Maaliya. Sappule ntiisa ya Sitaani, tasobola kusembeera wali kigambo kya Katonda. Amiina abooluganda, kasita obanga olina okukkiriza bulijjo mu bulamu bwaffe mu Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo kya Katonda Omukama kyatugabanyaako akawungeezi ak'olwaleero kivudde mu Yakobo omutwe ogwokubiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano. Omutwe gugambye nti obutasosola mu bantu. Agambye bwe ati: baganda bange, mmwe abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ow'ekitiibwa, temusosolanga mu bantu, kubanga omuntu ayambadde engoye ennungi n'empeta eya zaabu bw'ayingira mu kkuŋŋaaniro lyammwe, n'omwavu ayambadde enziina naye n'ayingira, ne mwaniriza ayambadde engoye ennungi, ne mumugamba nti ggwe tuula wano awalungi, ate ne mugamba omwavu nti ggwe yimirira eri, oba nti tuula wansi wenteeka ebigere byange, muba temwefudde balamuzi abatalina ndowooza mbi, muba temwefudde balanzi abalina endowooza embi. Munsonyiwe mu katono. Muwulire baganda bange abaagalwa, abaavu mu nsi Katonda si be yalonda okuba abagagga mu kukkiriza okufuna obwakabaka bwe yasuubiza abaamwagala. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Ekyo kye kigambo ky'Omukama. Katonda yeebale. Bakristo baganda bange, ekigambo kya Katonda kino nga tumaze okukiwulira, kirungi nnyo okuzaama eri ffe ffenna abaana ba Katonda, eri ffe ffenna abakristo, naye nga especially kigendera ddala eri nnyaffe Ekereziya, eri abasesolodooti, eri abasomesa, eri ba ushers, basically kyaba ushers abaweereza mu nnyaffe Ekereziya, kubanga be baaniriza abakristo nga bazze mu Ekereziya.
kituyambe nnyo okutuyigiriza enneeyisa yaffe nga abaana ba Katonda gye tuteekeddwa okweyisaamu mu bantu bannaffe. Yakobo olwaleero atugamba nti tetwandisosoddenga mu bantu, kubanga omugagga wabazze mu ekereziya nga mugagga, ayambadde engoye ennungi, ayambadde amajolobero, ayambadde empeta ya zaabu, n'oggyawo omwavu wabadde atudde n'omugamba gwe yimirira wali, n'oteekawo omugagga n'atuulawo, oba n'ogamba omwavu gwe tuula wansi w'ebigere byange, oba okoze ekikolwa ekibi, oba weefudde mulamuzi, oba weefudde muki mulamuzi atalina ndowooza, alina endowooza embi, olwo osalidde munno omusango, ekyo ekikolwa kibi Omukama takyagala. Abantu bonna bali mu kifaananyi kye, oba oli ayambadde bubi, oba oli ayambadde engoye ze zitya, mwanirize nga bw'ali, omutuuze. Awo wabadde atudde muleke atuule, n'omugagga wabazze mufunire wala wakola kiwaatula. Temuggyaawo muntu aba atudde ne muteekawo omugagga kubanga ye ayina ssente. Ekyo Mukama takyagala mu maaso ga Katonda. Ffenna tuli baana, omwavu n'omugagga. Kyova olaba Yakobo ayagadde okutulaga amakulu g'omwavu mu maaso ga Katonda. Kyova olaba abantu abamu bagamba temwevuma ggwanga, temwevuma kuba nti muli baavu oba temuyina, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwaffe. Atugambye nti Yakobo omutwe ogwokubiri olunyolo lwokutaano agamba nti muwulire baganda bange abaagalwa, abaavu mu nsi, Katonda si be yalonda okuba abagagga mu kukkiriza n'okufuna obwakabaka bwe yasuubiza abamwagala. Katonda abaavu mu nsi be yalonda okuba abagagga mu kukkiriza n'okufuna obwakabaka bwe yasuubiza abamwagala. Abantu Kristo we yajja ku nsi, mbazzeeyo katono, abaavu ffe twamwaniriza, abagagga abaali ab'ekitiibwa, abaali Abafalisaayo, Abasaddukaayo, ate be bayigganyanga Mukama waffe Yesu Kristo okumuliisa akakanja. Abaavu ffe twayaniriza Omukama. Bino ebigambo bituzaayo mu Matayo nti beesiimye abo abaavu mu mwoyo, kubanga be baliraba obwakabaka bwa Katonda, be balifuna obwakabaka obw'omu ggulu. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Bino bigambo bya nkizo nnyo era bya muwendo nnyo mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Kyova olaba emirundi mingi njagala nnyo okubeera omwetwaze n'omukkakkamu, kuba nkisaba nnyo Yesu ne mugamba njagala mbeere mukkakkamu nga ggwe, kuba ggwe muganda wange, ggwe taata wange, njagala mbeere mwetwaze nga ggwe. Amaala galeme kunkwasa mu kamwa ka mpologoma. Mpa ekisa ekyo. Ne bwe mba nina ssente sigale nga ndi mwavu mu mwoyo, nga nkugulumiza. Ba Peetero tebaali baavu? Amiina. Ba Peetero si be baali abaavu? Si be yajjayo wansi eri n'abalonda, n'abaleeta, n'abafuula ab'omuwendo, n'abafuula ababulizi b'enjiri? Olwaleero si be bali mu busika obw'omu ggulu obwa Katonda abagenda okuba ku ntebe 12 ez'obwakabaka bwa Katonda, balamule ebika bya ebika bya Isirayiri 12. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo, oba okitegedde? Amiina. Bulijjo tubeerenga beetwaze mu mwoyo. Obwakabaka obw'omu ggulu bujja kuba bwaffe. Amiina. Yakobo ayongera okutulagira n'okutubuulirira mu Yakobo mutwe ogwokubiri olunyiriro lw'omukaaga n'agamba naye mmwe
munyooma omwavu, abagasa ababagasa si beba bayiganyiza. Atugamba bw'ati musonyiwemu, atugamba nti Yakobo omutwe ogwokubiri olunyiriro lw'omukaaga atugamba bw'ati naye mmwe munyooma abaavu, abagagga si be babanyigiriza mmwe ne babasindi, si be babanyigiriza mmwe ne babasi ne babasika kigambo kiwanvu nnyo, ne babasikasikanya okubatwala mu mbuga z'amateeka. Yakobo kino kyatulaga nti abagagga abo be mwagala ennyo, be muwa ebitiibwa ne mubawa ebifo eby'omu maaso, si be babasindiikiriza ne babatwala mu mbuga. Olwaleero ebigambo Yakobo byayogera si bye biriwo mu ggwanga Uganda. Abagagga si be basenda abantu ku ttaka, si be batutwala ku mbuga. Ettaka si lirye, n'alitwala ng'alina ekyapa kyafeze, n'awaayo ssente, omulamuzi n'akubamu stampu n'agamba ettaka lya mugagga. Yakobo olwaleero ayagala okutulaga nti tubeere n'okukkiriza nga twagala baavu bannaffe, banaku bannaffe, be tukubaganya ate mu bifo ebirungi ne tuteekawo abagagga, ate ng'abagagga be batunyigiriza, be batusenda ku mataka, be batutwala mu mbuga, be batutwala mu makomera, be batufuukira kagumba weegoge, tebakyafa ku mwana inchi, tebakyafa ku bantu Amiina. Be bafuuse ekyambika, be balwanyisa ekigambo kya Katonda kubanga balina ssente, kubanga bwe boogera amazima agaali bafudde ab'eddembe ate balwanyisa malwanyise. Abagagga bangi mubalaba, bye njogerako bino olwaleero mubiraba mu ggwanga lyaffe Uganda nga bitambula. Kyova olaba Yakobo atugambye mu Yakobo omutwe ogwokubiri olunyiriro 13 n'agamba nti kubanga atalina kisa alisalirwa omusango eri Katonda awatali kisa, naye ekisa kiwonya omuntu okusinga bwa ekisa kiwonya omuntu okusingibwa omusango. Yakobo atulaga olwaleero amazima nti ekisa kiwonya omuntu okusalirwa omusango. Omuntu bulijjo waba n'ekisa n'okwagala n'okulumirirwa, abantu bamukwatibwa ekisa. Newaakubadde bayinza okubaawo embeera mutera okulaba bano abantu abamu ne bagamba butuufu awo wawe we bamusenda okuva ne bajjajja be ne bajjajja be bali awo, lwaki mumusenda ku ttaka? Abantu ne beekolamu ne bakuŋŋaana ne bavaamu eddoboozi ery'omwanguka olw'ekisa kye bayina eri omuntu oyo. Ogenda okulaba nga abadde ayina ssente, abadde ayina ebitiibwa, bamuwangudde. Olwaleero Mukama atugamba nti tubeere n'ekisa mu bantu bannaffe nga tulumirirwa, abatalina mwasirizi n'abaweddemu essuubi newaakubadde baavu, tuleme kubayigganya lwa bwavu, kubanga bwe mulabanga abaavu Katonda be yawa obwakabaka bwe obw'omu ggulu, Katonda be yawa okukkiriza, bagenda kusanyusibwa, bagenda kuliisibwa, bagenda kunywesebwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mwe nga mulidde eby'oku nsi biweddewo, muzikirire, musuulibwe mu muliro ogutazikira, kubanga temwalina kisa. So singa mwalina ekisa ne mubatwitinga ng'abantu ne mubafaako, mwalibadde muwangula ne mutwalibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. So nno bulijjo ffenna tuli iko mu maaso ga Katonda, tuwaŋŋanenga ebitiibwa
mu mbeera zonna, oba oli mugagga oba oli mwavu, tusigale nga tuli omuntu omu mu mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbaagaliza olunaku olulungi n'akawungeezi akalungi n'ekiro eky'essanyu. Sigadde nze musomesa Lojja nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing that when God mixes with man. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit be with you all. Amen. Musibe bulungi, mweraba. Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Mukama mulungi obudde bwonna, Mukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo. Bakristo baganda bange, musiibye mutya? Olwokubiri lugenze lutya? Twebaza Omukama olw'obulamu bw'atuwa, olw'otugabirira, olw'ebirungi by'atuwa byonna eby'omwoyo n'eby'omubiri, olw'otuwa amaanyi, olw'okutuwonyanga, olw'okukuumanga famire zaffe, mikwano gyaffe, olw'otukuumiranga emirimu gyaffe, olw'obugabirizi n'emirimu gy'atadde mu ffe abaana be abalondemu. Twesiimye nno ffe abalondemu be yalonda endiga ze okubeera mu ddundiro lye tusobole omuweereza, era tukikolenga nga tumuweerezanga n'omutima ogumu. Bakristo baganda bange, mu kawungeezi ka leero mbaanirizaako mu kanyomero kaffe aka Power is within the word of God. Power is within the word of God. Era nga tugenda kwogerako the God is might power. Akanyomero kaffe ak'olwaleero kavudde mu Psalms 28 verse 7. Era nga kagamba nti The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to him. Kanyomero kaffe kategeeza ki? Kanyomero kaffe kagamba nti Mukama ge maanyi gange, ye ngabo yange, era mu ye mwe nteeka okukkiriza kwange, era ne nnyambibwa. Omutima gwange guli mu ssanyu, guli openly happy, like it's rejoicing. Era n'oluyimba lwange giving a thanks, like lwebaza Omukama olw'ebyo byankoledde. Bakristo baganda bange, tujjukire nti bw'oba tolina maanyi ga Katonda, tewali kiyinza kutambulira bulungi mu nsi muno. Toyinza kubeera musanyufu nga weemaliridde. Tewali yeemalirira ku nsi kuno. N'obeera nabiki, n'obeera n'essente ezenkana zitya, n'obeera naki, ewatali Mukama tosobola kwemalirira. You will still live a sad life. Obulamu bwo tebujja kubeera butebenkevu, bujja kubeera nga mu kwennyamira, mu kweraliikirira, kubanga tolina wo bw'osiibukira ssanyu. So ng'omuntu ali mu Katonda 24/7 abeera mu rejoice even in the times of difficulties. Omuntu oyo abeera akimanyi nti alina amaanyi agasinga amaanyi gonna. Abeera akimanyi nti alina engabo eyo gy'asoosa mu ntalo ze, n'emulwanirira ate n'emuwanguza. Bakristo baganda bange, twekwatenga Omukama mu biseera byaffe byonna, ate si mu nnaku mwokka wabula ne mu ssanyu. Omukama tumweyunire. Abamu ebiseera ebisinga bwe tubeera mu ssanyu twerabira Omukama. Ebizibu ebijja olwo ne tudduka ne tusiiba ne tumukoowoola, Mukama shield, Mukama beera ku kiddukiro kyaffe, Mukama. Olwo ne tusaba nnyo n'amaanyi ne tusiiba ne tukola ki, naye ng'ate oluvannyuma ate twali tumwerabidde embeera bw'etereera. So tulemenga okwerabira ng'Omukama alituwanga amaanyi. Jjukira Psalms 29:11 agamba, The Lord will give strength to his people. The Lord will bless his people with peace. His people. Who are his people? His people be abantu be abaliwo mu mbeera yonna.
Beebo abantu be abamuweera obujulizi. Beebo abantu be abayambye abalala okudda eri Omukama. Beebo abantu be abatamujjukira mu buzibu bwokka. Beebo abantu be abagoberera amateeka ge. Beebo abantu be abakola ebyo Omukama by'ayagala, abakola ebyo ebisanyusa Omukama, era naye abasuubiza obba w'amaanyi, abasuubiza obbawa omukisa, abasuubiza obbawa eddembe, naye tewali kisinga ddembe ku mutima. Buli lw'obeera ng'olina eddembe anti tofuna na budde buwalana, tofuna budde bukola bantu balala bikyamu, anti olina eddembe ku mutima. Buli lw'obeera n'eddembe ku mutima, buli ekijja ojja gamba even this it will come to pass because I have my strength, I have my weapon, I have all that I need, I have the shield, I'm carried by God. Kitegeeza n'ekino ngenda kiyitamu. Mujjukire Dawudi. Dawudi yawangula Goliyaathi n'akayinja. Yalina okukkiriza okw'amaanyi eri Katonda. Abantu bonna baatyanga Goliyaathi olw'ekikula kye, n'ekiwago omuwanvu. Kaakati ne balaba kano ka Dawudi konna kali kati kato kampi kagenda, naye omwana yakasuka bukasusi jjinja ne liggyawo Goliyaathi. Mukama Katonda yateeka amaanyi mu jjinja eryo. N'ateeka amaanyi mu kano akasajja akampi ka Dawudi. N'amugamba, n'amuwa amaanyi agawangula. The Lord is my light, my salvation. Whom shall I fear? Mukama Katonda kye kitangaala. Ani gwe nnyinza okutya awali Katonda? Tewali. Kwe neesigama Mukama oyo mu bulamu bwange, gye nzirukira, siyina kye ntya, sirina kye ntya, nina amaanyi, ndi muwanguzi. Neetegereza Mukama afaayo, oyo afaayo eri obulamu bwange. Nze sikyatya ensi embi bw'etyo, naayitanga erinnya lyo Yesu. Kitegedde, tujja kuyitanga erinnya lya Yesu mu bulamu bwaffe, mu ebyo byonna bye tukola. Ajja tuwanguzanga nga bwe yayanguza Davidi, nga bwe yaseevinga aba Israelites, n'abawa amaanyi, n'abawa ekitangaala, n'afuuka engabo yaabwe, ne basobola okuva mu buwambe. Emyaka gyonna gye baali bamaze mu buwambe, naffe tujja kuwangula. Isaiah 40:29 agamba, He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. He gives power to the faint. N'abo abatalina maanyi agongeza, abalina bwanyi butono n'amwongeza. Bwe kasita weekwata Omukama, be ready to win all battles of her life. Kubanga Omukama waali okulwanirira. Tekuliko debating. No. The Lord will always be there for you. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Mwenna abasuubira mu ye.
Be of good courage. That's Psalm 31, 34, 24, verse 24. Be of good courage. Beera ekyokulabirako ekirungi. Weeyise bulungi. Mukama ajja kuwa amaanyi. Omutima gwo aligugumya. Gwe wenna asuubirira mu Katonda. Buli lw'obeera ng'olina essuubi mu Katonda wo, abeera ajja kuwanguza. Ajja kuwanguza omulabe byonna by'abeera ategese. Bingi bye tuyitamu. Love the Lord your God with all your heart and with your soul and with all your mind and with all your strength. Yagala Omukama n'omutima gwo gwonna, n'ebirowoozo byo, n'obwongo bwo, n'espiriti yo,